Kale amanya ndoboozi nga bulijjo ndi One King Smith wano wenyini ku Celeb Jazz. Njagala obebaza gye musinzira okubanga mutulaba n'okutugoberera n'okusubscribinga. Olunaku olwaleero nsinzidde Kawaala, one of the Kampala suburbs, era nga ndi ku kitebe ekikulu ekya ABS Television. Ate okwongera okukulaga wendi ndi mu ofiisi y'omukulu CEO Kamalabyonna w'ekitongole kino era nga musumba amanyiddwa nga Andrew Jjengo. Obusumba bumazeemu ebbanga ddene nnyo kuba yabuzaalirwamu. N'abuyingira nga akuze bayituuka myaka gye 18 egy'okwesalirawo n'agamba kati ndi musajja nsobola okubanga nange nesalirawo ne mbuyingira nga takakiddwa era asumbye abantu bangi nnyo ebyamagero abikoze n'ebintu ebisingako kwebyo. N'olunaku olwaleero lwaki tumukyazizza oba lwaki tugenda kuba twogerako naye simply because waddewo amawulire agabungeesebwa ku property ya omugenzi eyali taata we Pastor Yiga abizeeyo w'e Kawaala mwenna gwe mwali mumanyi ate si ekyo kyokka ng'ensonga zino ziri mu family. So who is better okuddamu ebibuuzo bino than omusumba Andrew Jjengo abizaayo tukwaniriza nange nsanyusa obbalaba gigenda gitya alhamdulillah mukama akyatukumye koze sente mpa ku sente neyanziza nnyo gwe atazikoze ndabo kunyirira kusinga wuwo bizibu bye bitunyiriza. It's been long time nga tetukachinga up mbadde nsaba osooka obuze kubakola kompewo za Celeb Jazz then tweyongereyo bannayo mwenna mbalamusiza abalaba omukutu guno gwa Celeb Jazz era mweyongere osubscribing akuba abaawo amazima ku mukutu guno era mukama abampeera omukisa. Amina. Briefly obadde n'olukuŋŋaana lw'abannamawulire olunaku olwaleero lwengenda okubanga mbatuusaako naye just a preamble of what is happening mu dakiika ng'emu bbiri njagala tuyiseemuko ku what is happening era kikuyisizza kitya ggwe ng'omusumba then I'll take my viewers mweri interview oba nga bwe mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire. What is happening we have a misunderstanding in the family and okuba ne misunderstanding eno tulemeddwe okukwatagana kuba abasinga abamu ku bo bagamba mismanaging the estate. However baze bakyogera enfunda ezo paka natuuse ne mbagamba bannaye if I'm mismanaging nze sifudde but what I want estate eno okutambula at least nze let me step down someone else ajja akole ki agiddukanye. So netutuula netulonda sister wange bamuyita Sise Nakate era yali in charge y'okulabirira abaana kusomesa abaana and other family operations. However yes musumba ekyokuba musumba is not one of the duties of family operations. No, these are duties eza Katonda yosigala nsumba. However church era etuula naye namuga this is what we are going to offer to you and the family. So twatula ku lwokubiri ne tukkiriziganya ajje addukanye buli kimu but me my thing was estate osigange etambula because buli kimu bakiteekako caveat and with these caveats legally sina contract yonna oba deal yonna ennene eriko sente gye nsobola kusayininga. However tubadde tuzifuna oli najja n'abagamba ngenda bo obukadde 2 mu ntwale paka omwaka weguti nga omanyi company yonna ya TV but legally mbadde sinina kuteekako mukono era basinga badde batya ngagamba wanoteekako mukono ng'oli legally recognized. Awe nyini omuntu oyogera ku estate bimubuzaabuza twogera ku kizimbe n'ennyumba oba twogera ku TV yokka? Twogera ku TV n'ebisigadde nga temuli mu church because church is not a family property. So you stepping down kitegeeza mbuno you're stepping down from the management eya TV naye church osigalayo nga stepping down from the management no operations is a TV no operations is a estate ebisigadde mataka biki ebyo nebisigadde and the responsibilities of a family now to take care of abaana ebisigadde byonna of which I'm not abandoning them because nkute sources zonna ezibadde zinyamba okuddukanya ku by'abaana biki kusasula fees w'abaana nenzimukwasa era ne mugamba I'm ready ngenda kuyambako because waliwo abantu abamu batasobola kwogera nabo at least nga bakojja kimaze mbadde njogera nabo naye mbagamba n'omuwala oyo tumukiririze tumuwe omukisa mumuyambeko kwanza mbadde ngira nabo. Kituufu obadde olya ssente za TV nga tozigabira ku baganda bo n'abafamily basigadde? Singa mbadde nziya singa tebasoma because every time I spend over 40 to 50 M. However still waliwo abacomplaining nga tekibamala. Kino kikulekawa nga gwe Andrew Jjengo then nga ate omusumba? Andrew Jjengo
ndi muntu mukulu nkuze nebaza mukama nti yampa ekirabo nampita okuweereza at least I have a study nti njasigala nsumba obuki mbusumba obwo Katonda tugabirya bingi but I'm not ready okumubadhalinga nti nange neetaaga kyo sisobola kukolayo ekyabadde akola kuteeka ku caveat because nkimanyi mba nfiiriza baana. My thing is asobasa ofuna leeta ezo abeere recognized ebintu bisobola otambula kuba weziba tezibe twali kigenda tambula ensonga lwaki bali bayimusa nti babanja. Ebintu bino byonna go badde nga solo signature nga gwekekasa inako mbadde kubadde kabateekako emikono mingi in case waliwo decision erina okuba nga etakingibwa. Nange mbadde sina we nnateeka mukono lwa nsonga sinafuna letters ezo nzikirizibwa oteekako omukono on behalf of the TV nga director nga ki nga nina empapula ezo. Kale tugenda kuba tugezaako okulambula ku estate eno shortly, then after that tour gye tugenda okuba nga tukola n'omusumba Jjengo oba just okutwalako around okulaba oba waliwo enkyukakyuka. Mujjukire mabega emyaka nga 2-3 mabega nabale tutuusaako video nga omusumba yiga atulambuza ekifo kino kuva yava mu bulamu bw'ensi eno. Twagala tutegeere under management ya mutabani we omukulu amanyiddwa nga Jjengo Andrew waliwo ekikyuseeko, waliwo innovations empya oba renovations ezikoleddwa oba additions ezikoleddwa. Then after that nja kuba nkutwala direct mu press conference n'ebimu ku ebibuuzo besigenda sobola mubuuza olw'ensonga z'obudde nti ate musumba musobola okuba nga mubyewulirako ate nga mubiddamu. Amanya nze King Smith wano wenyini ku Celeb Jazz. Temuvaawo katugende tulambule ate estate eneeyogerwako n'ettaka n'ebizimbe yo TV mugimanyi, then tujja kuba tukomawo shortly. Ku nsonga ezigenda mawulire si bituufu byonna nga bwe mubisoma aweebeera mawulire mulimu ebituufu. Esookera ddala waliwo eggulu eryafuluma I think ku Lwokuna erigamba aliwo omwami bamuyita Solomon ng'abanja TV obukadde 108 ne bagamba kooti yafulumya ekiwandiiko kyaki etundibwe TV etundibwe basobole omusasula ssente ze. Kituufu kooti yo teyafulumya ekiwandiiko wekitya however nga yo omuntu aclaiminga ng'agamba nti abanja ssente z'agamba z'abanja abala omwaka 2016 2017 2018 era aclaiminga agamba yazimba studio however teyasasulwa. Yagenda mu kooti we nayimirira mu kooti okugezaako okuwakanya oba ku bbanja lyoba okubaako kyenjogera. Kooti yaŋŋamba siina buyinza buyimirira mu musango gwo okuwoza kubanga mateeka sinafuna kye tuyita letters of probate era nga tebanzikiriza kuwoza ku bantu bangi nnyo ng'oggyeko ye yekka bangi nnyo abajja n'agamba nze TV ngibanja ssente weziti nzibanja weziti era bali mu makooti aweeva abamu tebannavaayo. Naye ekikyannemeseza kiri kimu kyokka siina ground kwenyimirira ne ŋŋamba okay gundi woba otubanja twogere oba tukole agreement woba otubanja kubanga amateeka teganzikiriza. Kino ne kidda eri famire baateeka caveat ku letters ezo. Mu mateeka sirina kye nsobola kukola mu buyinza bwange kubanga oli wajja n'aga nti yali abanja TV oba abanja TV mutuula n'akulaga kitwandiisa obujulizi obukakasa nti oba agibanja. Omala okukonfaminga nti abanja then muyingira agreement oba ne mukola payment plan engeri gye mugenda omusasula. Naye byonna sirina we nsobola bikola kubanga legally I'm not recognized nga omuntu addukanya estate eyo mu absence ya kitaffe yafa. Tetulinga batannafuna administrator legally tuli fena. So gino gyonna emisango negijja nga wegiri si Solomon yekka, bantu bangi nnyo abagamba TV we are service providers n'abamu ku bakozi, but you cannot go into anything ekiririgo nga tolina letters ezo kubanga abamu ku bo bino byatandise n'okutandika okugenda mu mawulire n'omukulu Solomon okuyimuka ku Lwokubiri oluwedde we twatuuza family meeting ne mbatuuza mu nsonga eyo ne mbabuuza mu abateekako caveat nsonga ki kubanga ogwasooka mwawo ensonga zammwe nalowooza nzisolovinze ne kigaana.
paka ku Lwokubiri era munaasomera nali saakigamba bantu ku Lwokubiri twatwala mu family meeting abasinga kubateekako caveat bagamba ensonga ki bateekako caveat mismanagement ya estate ne mbagamba why lwaki family temutuula ne mulonda omuntu mwe gumulaba ajja okusobola okuddukanya estate eyo era nenkibakwasa ne balonda ne tufuna omuntu omu mwana wa buwala wamuyita Asise Nakate ne tugamba okay kati on behalf of the family operations gwagenda okugiddukanya estate. However ne mukwasaganya abantu ab'enjawulo byalina okukola nabo saafuna feedback. Report gye nafunye ayagala nayo kuvaawo tayagala kubiddukanya. Ne mugamba okay woba oyagala nsigale nga nzirukanya family operations muggyeko caveat kuba waliwo lines zezisobola kusala lwa nsonga legally mu mateeka si recognized tebaagala bwe mutuula bwe bagamba school fees almost term has spent over million ngana kwata baana kusoma TV buli mwezi I spend over million nga 10 TV okubaawo but legally waliwo ebintu byezisobola kukola waliwo agreements ezimu zesobola kuyingira tufuna ba client ab'enjawulo abaagala otuwa sente ku TV nga batugamba tulina osayininga but mu mateeka sikkiriza basayininga because I'm nobody mu mateeka ebyo byonna n'obibanyonyola nti bannaye waliwo ba client badduka baagala tukola extension ez'obulango baagala tukola extension eya business beetaaga omukono gw'omuntu addukanya TV abateereko legal mu mateeka sina kinsobola bateerawo era ba client ne bagenda. Ensonga y'omwami kojja Kimbowa sigenda munenya is a client eyasasula in advance sente ze nga waazoogera okuva mu mwaka gwa 2016 paka nga 2027 he paid in advance so weyatera ku makya n'alaba nti TV mawulire baagala kugijjawo kyaki baagala gitunda is a client yala nti sente ze zigenda fa era simunenya kwogera ebyo byayogera mu mawulire ye client ali mbweraliikirivu kuba I invited him mu family meeting gye twalina nga njaga abantu bano bamulabe bagezeko omuntu abalabe ku client be tulina ebyava mu family meeting tebalina nsonga ze wabula bateekako obuteesi caveat yangamba ekintu kimu omanyi Andrew oba muzeeyo biseese nga mpita muzeeyo bano abantu bano tetugenda sobola kuyita mu mbeera eyo naye n'atya n'adduka. On top of that ekyakojja Kimbowa I think yesaawa abantu mbagamba amazima TV eno nekanga nga buli mwezi ino spendinga milioni 10 family yokka buli mwezi ino spendinga milioni nga 6 family tombuuza zitya wabula bwekitibwe kiri oba osanga sande abadegenda mu details bwekijja mu season y'abaana okusoma nga bwe mugamba spendinga milioni nga 4 kwata still bonna ne batagwa ne babaawo abakolima abatali satisfied abamu bo ne bansiba mu kkomera bakansiba mu makumi emirundi ng'ena butalabirira baganda ba naye n'abalamuzi bagamba tebalina buyinza kukusiba naye ate benyini be bakusiba be bakwata so nalutikera ku makya ng'omuntu nendanga guno bonna embeera gye tulimu na guno gonna omugugu ogw'okuspendinga milioni nga 3 monthly na oba osanga naye sikyasobola nempita mukwano gwange era yali mukwano gw'omugenzi naye simumanyi nnyo omukwano gwe nnina nagujja mugenzi yatugatta ne mugamba kojja Kimbowa jangu njaga nkukwasa TV eno some sort of a release onyambeko giddukanya ng'osasula amabanja g'emisolo biki n'abakozi buli kimu nga nawe w'osala amagezi sente z'oli mu tteekamu ozijjayo otya nakkiriza era nakikolanga mukwano gwange saamuguza TV kubeera sisobola tunda kintu nga sirina leeters so nakkiriza okugiddukanya naye ng'akikoze nga mukwano gw'omugenzi nangamba omanyi muzeeyi omugugu wena munene kankuyambeko nze nzirukanye TV nteekemu nga bwe nsasula abakozi tulabe program line up then nange naalaba engeri gye najjamu ezaange ne tukkiriziganya naye ku makya ga leero ampandikidde ebbaluwa eno era gye nandyagadde okwasomera agambye to Pastor Andrew Jjengo what ABS television director nangamba dear sir this is to inform you that apparently I as Kimbowa Richard
I'm standing out from running the services of ABS television. I'm therefore informing you that you get someone who will be handling the offices until everything is sorted out. In this, therefore, I will be officially handing over the offices to your management on Wednesday, 13th July 2022. Yours sincerely, Kimbo Richard. Yebaluwa. Omukulu Kojja Kimbo ajampandikidde. Nali namu appointinga nga CEO era agenda okunyambako okuddukanya operations za TV nga wenkwasaganya ebintu ebirala. However, saamuguza TV nga bebadde bagamba ola nafuna mukwano gwange namugamba akojja yamunyambeko mu eno sector. Era I think for 3 months yabadde addukanya TV. Era abadde muntu mulungi, but however oluvannyuma lwa family meeting we yawulira nti nzize ebbali sikyayagala kuddukanya estate. Naye n'agamba sisobola kukola. Family bamwandikira ebipapula bamutiisatiisa tugenda kulopa mubye TV y'omugenzi, mubye TV y'abaana, mulidde ssente. N'agamba omanyi muzeeyi, kino ekintu najjanga mukwano gw'okuyamba but ebijja bye bingi. N'akidda ebbali. So n'ebya Solomoni awo ebyajjira naye ng'ensonga enkulu mu bino byonna nze sina wenyimirira tandika kulwana kubanga amateeka sina kuyimirira. Family yateekako caveat we tubayita okwogera nabo ne tubabuuza omukomu era munansonyi okwogera kino abamu ku bo baŋŋamba era nabasinkana ne baŋŋamba olaba Andrew kye tusinga okwagala. Deka caveat zino zibeeko tulindeko okulayira. Gwe weerera abaana paka we banaamala bonna osoma then tugende mu kooti tulayire awo ofune obuyinza. Naye abaana be boogerako be tulina olinda the majority myaka 11 myaka 12 bali mu primary. So bo kye basinga okwaga estate eno ngitambuze mu buyinza bwange nga siina yadde akapapula mu mateeka ovukisandiganye ekikola naye ate tuba tetusobola tambula mba siina kipapula kyonna kyamateeka. Nga wenkunyonyodde waliwo business deals ezimu zesobola kusiiringa because siina letters ezo, but bo baŋŋamba tuddukanye paka omwana w'emyaka 11 nga wezize emyaka 22 awo tulyoke tulayire. Awo nange nasinzidde ne mbagamba ku Lwokubiri awo mufuneyo aya n'asobola okukikola ajja addukanye family operations. Era ne mbanjulira akakiiko k'ekyaki ne mbagamba bano mugenda kukwatagana nabo bagenda bayambako weetaagisiriza. Ne tulonda omuwala bamuyita Sise Nakati asoma amateeka era munnamateeka in fact teyagaanye obuvunaanyizibwa n'akkiriza. However era bapatana baffe abamu nga Kojja Kimbo bo ne badduka ne bagamba nedda tekisoboka. Bangi bonna era otunuulira ABS ogenda olaba client bagenda bavaako omu. Abamu lwakuba bali diplomatic tebasobola mala gabiteeka mawulire bagenda wa mu kooti oba wa. Naye nga bantu bangi nnyo naye nga obuzibu bwavudde ku family. Kino kye bagamba ekyotunda ekkanisa teri atunda kanisa teri atunda TV. Era ku Sunday nabuuza abantu waliwo aganye okujja okusaba busimanyi bakubyewo ekiwaati kuba obuzibu bw'ensanga omuntu kati nga ku makya ga leero omukazi ankubidde essimu ng'ali mu kyalo ng'ayomba n'aŋŋamba otunda otya ekkanisa otunda otya TV lwaki obitunda bati nga tulina ngeri gy'omunnyonnyola ate nga mutuufu okumbuuza ebyo. So ensonga enkulu family bano ababanja kuba buli omu ajja n'agamba abanja naawe owooli essaawa zino kooti yo tegaana kuteekayo musango. Osobola oteekayo omusango n'ogamba manja ABS naye abamu bagikozesanga advantage nti essaawa zino ABS terina muntu ali legal asobola oyimirira n'agezaako bakyalenjinga ya advantage gye bakozesa. Era abamu ku bo bakozesa abafamily bateekawo eyo pressure kooti etereegambe kati mutunde. Yensonga lwaki tebanzikiriza kufuna buyinza mu mateeka kubanga we mbufuna abamu ku bo abagamba nti tubanja naliwo services zaabwe ze baprovidinga nzimanyi ne ssente ze bagamba tezituukayo. Ate bwe mba nfunye obuyinza mu mateeka tebasobola kubaako kye batwala
tuba tujja basasula that's if nga tumaze okunfaminga nti babanja but obuzibu bwe buli bakozesa abafamily abamu bataddeko caveat siina ngeri gye nsobola kuyimirira mu mateeka kuwakanya bano babanja ate ne mbawa bagamba nti okay kituufu mubanja mujje buli mwezi ngenda bawa ssente west news kuba abamu ku bo bangamba tukole payment plan buli mwezi otwe milioni 10 milioni 2 ne document eyo era erina okuba signed n'omuntu ali legal recognized mu mateeka kanisa yo terina bbanja kati ate nga kigambibwa gye baagala okutunda olivaawa bino wekiva kibira TV erina amabanja mba service provider ki olw'okuba nti amaka ga TV gali ku church kati bo bagamba ati tutunde property TV weeri oba ekyogamba property TV weeri oba oyogera ku church naye nga yo church terina amabanja. Twongere ku ssente Kimbwa zagamba z'abanja emiliyoni 620 zivaawo zitandika zitya? Teziwera miliyoni 600 Kimbwa nga wenkugambye ssente ze zajjira mu bintu bingi olumu babanga n'enteeseganya n'omugenzi baali bamikwano nga bonaabya ne mukwano gwo nkwadde kantu kabale weetu ki nkwadde empewo so ssente ze ye nga ye teyazituwa nti tulina ozimuddiza wabula nga kirayanti yenna yateekayo ssente nga asuubira budde ku mpewo n'ebino ebya famire bigenda maaso wawulira nti TV weeri baagatunda oba TV bagenda gitunda yeeraliikirira kuba yeetayagala ssente agala services ze kyekya Kimbwa. Waliwo ekigambibwa nti famire ekyasinze oleeta obuzibu okufuna obutakkaanya ne famire yo bw'etandika kujja ssente kukojja Kimbwa nga famire temanyi ate ng'ozigyayo on behalf of property yaabwe estate yaabwe ng'amamotoka n'ebintu ebyenjawulo ng'obijja kukojja Kimbwa kugamba gwaleeta nga director mu TV byo biri biti ebyo byogerako ebyo famire okutuuka okyankalana nanti ebyo byonna sikitwa nti kojja Kimbwa ye muntu omusirwa so okeera ku makya n'akola diiru ezo zonna ennene ezirimu ssente empitirivu ng'aza muteereddeko omukono legally city recognized. waliwo endagaano ezalabiseeko nga kuliko omukono ogwo ng'osayini endagaano ezisinga mulimu ebyaffe simanyi muguzeeko mmotoka era ezimu ku zo simanyi kuba nzinaano then ne mubaamu bino olumu nga n'omugenzi akyaliwo on behalf omugenzi wabeere yange South Africa nga ngenda n'embijjayo zeezo ssente zijja naye nga tayagala nti muzimuddize bulango bikubeera ku mpewo na programu ze. Tojja munenya era siyinza kyogerako nnyo is just a desperate client alaba nti essaawa zonna bwe yateeka ssente ze zandimufa so kati tomunenya kwogera byonna byayogera ekyamotoka sikimanyiko nyo kiryawo agamu ge yayogedde ndabira naye nogambe tomunenya is just a desperate client alaba nti ssente ze zigenda fa wobanga oweeredde obuvunaanyizibwa okulembera society n'obweggwanga oba kampuni tojja sanyusa buli omu nabo nga bo togamba baganda bange bonna nina bali abantu babiri mu bonna abangi benina bali abantu babiri Olianeti obuwiki oyo ye ebyo mu bimanyi nono sise bwe nawadde obuyinza bwayagambye azengawo ensonga ez'enjawulo lwaki ateekako kabinti ne mugamba if you believe ndi mu mismanagement nenjimukwasa kale ekyamabanja sijja gamba nti gonna amabanja omugenzi yagaleka lwa amabanja abakola naddala mu media nga Signet Startimes eyo TV yekomu okubaako month waliwo ssente ze mulina okusasula twajja ne tufuna ekizibu wano ekya covid emyaka almost 2-3 nomba nga temuyingiza ssente bataweeva tebatujjanga ku mpewo ly'ebbanja ne likola ki kati gano agaba Solomon eryo lyo bwe lyabeeryawo nali I think nkyasoma 2016 nenditegeerako ng'era akyakola era namubuuza muzeeyi abaddenga olwaki temwayogera lwaki omaze gireeta kati ng'avuddewo naye nga mu mateeka mu kooti sina wenyumirira
so amabanja gonna si antipasage agaleka bula TV eri operation by ina service providers by no providing us services katwaga ntunga gine emyaka ebiri ya covid nga tumbawa ya 10 nega accumulating ebyakojja Kimbowa